ekintu kyabe nga bakitadde ku level ndala birthday kati zeebwere Lema si muntu wange nze ndi Timo Kenzo naye njagala okutegeeza bannayuganda nti bakendeza akajanja buli mukyala yenna ali mu bufumbo balina omusajja oba buli mukyala alina obutonde yandyagadde obona mulema bwalimu essaawa zino tuleme kwogeza ttima na bujja ate leero figa nkwagadde no nze saagala Lema kiri ku likodi saagala Ssebunya kuba ndi Timo Kenzo naye Lema obulamu bwalimu buli mukazi ali mu nsi era buli avuma Lema amuvumya lwa nnugu yes oba oyogera biki Ssebunya mwavu oba Lema yazitaddemu oba biki oyogeza bujja na bukyayi naawe obyegomba nabwe teeka muwuwo mugende gwakyo muteeka mugwe tokola oba Lema oba biki oba bitya mbu birthday ne batwala e Bulaaya which is okay gwe nawe genda munywa amalwa unywa malwa go va ku Lema tumbiza mbuto va ku Lema Lema obulamu bwalimu buli mukazi ali ku nsi buli mukazi alina obutonde abwegomba katubere fe tubwagala tetulina busobozi bwabo kati Lema muleka umule mirembe kugamba bino ebyasimanyi ono dokita mubiteeka wabbali ono muyimbi ne mugenda ne mwefunira akaseera kamwe kama which is okoba dokita oba muyimbi oba bite yoyo wuwe ye Ssebunya ye dokita yani oba ye batalina sente yoyo musimata kyakola olabi asabye mmere takusabye mmere takusabye enva tabudda kyayambala yenanyirire ennaku zino buli mukazi wali buli mukazi nga alina obutonde ate buli muwala nga ali myaka gyali mabagala okusenga buli muwala yegomba amuza bamwegomba nkiddamu buli muwala wali yegomba amuza Ssebunya bamwegomba era Lema jafuna obuzibu bungi no okusinziira life gyatwalidde mu Lema ebo tewala atabyegomba tewala tegomba kwagalwa tewala tegomba kupostinga amwagala tewali mu bulamu muntu atayagala kwagalwa tewali muntu atayagala kuwanibwako that's life kuba yetukolera ate kuno kunste wali kintu kyogenda kungulako kazibere kalina bangi bazimbye bazirese omusajja ono muyimbi wa Sabulina yafudde yagenze ne Sabulina yagirese singa teyatembulako kwegendako Suleni yandi baddanyu myaki Katonda oli mugamba kinti nali ku nsi nesede nenzikuwa nobeerawo ng'ekimongwa kati Lema that's life mubareke ne omukwano guno okutuuka ku level gye guliko buzibu ki bayinza osanga obuzibu bayinza okusanga nti wali kyobadoga nti Lema obuzibu bwagenda osanga obuzibu mu bagenda okusanga omusajja amukubye nnyo abantu bajja kutuuka bemanyiire ng'ate abantu balaba ebintu ebyo baagala bibakola obuzibu tulimu nti obulamu bwaffe bwa competition Lema katogole gyalimu abawala balina balimu begombe ebyo Ssebunya byamukola ate balina ne sente esinga eza Lema waliyo n'abakazi kati ababyegomba kateri mu kintu sitaani namba emu ku nsi ye sente n'aziteeka mu Ssebunya n'akola ekisoboka n'ayita mu bakuli ku lusegere omanyi omulabe wasooka yakyasinza okuba mu byennyonnyo n'abayitamu ne bavujjirya Ssebunya bamubaloga n'okologa naye ffe abakkiriza mu Katonda tusaba busabi abo basobola okukusanya okuterako obubaani nga byokola Lema ayagala babikole kyova olaba ffe abaakuuka mu laavu laavu zaffe ziri secret bawange simutembe yasimukuba abantu saagala kunjagalira musajja mumundekere owamuleka abeereyo waki va ku bawange bwoba onjogerako nze public najiwa omuntu amu ku family yange full figure omuntu ayogera ku mwana wange alumba omusajja wange era waliwo bagenda ofuna obuzibu saagala kubyogerako ebyo tolumba mwana wange tolumba bba wange lumba full figure vumanga bw'oyagala I don't care never mind abo baleke era siba amawulire siba public nange wabali namwe mukola nga Balema bye bakola tubikola nebisingawo nebisingawo nebiba bya face bya public obuzibu endabawo nti Lema ebina bikola olw'okwejjusa ayina makajanja kale ate kyalalika akyayagala Kenzo amulaga ekyo nja kyogera okutizawo nnyo ayinza okuba kyayagala Kenzo si kuyinza akyamwagata yamukyawa kuba Lema si yakyawa bubonero kyobulaga ebiraga benyini buli wakola ekintu nga kyokola oyaga public ekimanyi oba olina kyogwolumya ekisiwo oba gokola ki kyofala abakwata ebifaananyi bya Kenzo nga bali mu nnimiro ne Lema ne bagatta nti ate eri bali mu nnyonyi eno bali kati besengera public tekirowooza bwetyo tekyandibadde bwe kityo naye waliwo something kubanga Lema tusabe nnyo Katonda bakume ate awangaze naye kuba nti omukwano bwe goto tegutera kulwawo gumenyeka mangu naye obuzibu nti flashback ezibulozifuna memory yo enafuwa nnyo wali abawala bafuka bamalanga tebayi suppose kwa malaya waliwo abawala abakyawa abaana ng'omwana tamwagala yazaala omwana we n'ogamba nogozaala omuwala oyo oba abandi tubasinkana
kyova nze wange nawe bwana bungi bwenda bendo za mubula bwana bwange abaana abo osanga omuwala ng'akuba omwana we naye nga kyava ku musajja empisa yamuyisaamu tokyeri nga yeetamwa n'omwana amutama n'omusajja n'amutama waliwo era abantu abakulu bwogenda mu kumanya okusisi bagamba nti omwana lwokyawa bawa akunyiza n'okubamu omwana omukazi akunyiza obusungu n'omumalira ku mwana oba ku mukozi ebintu ng'ebyo so nti bw'ate olaba omusajja oba omuntu ng'ayagala nnyo omwana aba ayagala nnyo n'omusajja oyo gwe yamuzaalamu kati olaba nti omwana enjaga gye bamwagala kenzi bakyamwagala ate n'oli yakimanya nti kati abamanyi ku kye tulaba mu bifaananyi kijirayo ddala ekifaananyi kati nga ttiimu Kenzo nti Kenzo teyatuwira ddala nga budde ndowooza kati kyeraze lwatu Lema yayagalanga budde Lema yayagalanga obudde bw'ojja omulowooleza ggwe akirowooza bw'otyo naye tewali mukazi atakyagala ate teri budde bumala teri time edda mu bulamu bwo tewali lunaku lwogenda kuddamu nsinkane wano nga lwa Friday mu ssaawa bweziti tukole interview nga tudde mmotoka bwenti nga nyambadde bwenti never nga nenviri bweziti nga buli mukoti bweti omukyalo ono Lema Namakula asobola okuvaawo n'atambula nga bwe tulaba ekiriwo kati n'agenda nadda lwe bagenda mukolo ne batugamba nti music agenda bumuwummuzaamu afe nnyo ku mwami naye tulaba era still asigala tewali mukyala asobola kusigala ng'ajja mu kifo waali awo mu style gy'ayimba ne byayimba anti Lema byakola byagala bimanyi yetegerera kyenagambye ntokkiriza ng'omuntu okutegerera oba okutegerera okumalayo Lema yetegerera ate bagamba akajja obunaku kemanya Lema yamanyi ennaku ye naganze bibanvuma tebigenda kundya buli muntu sanyusa obulamu bukolerera obulamu bwo manya kyoli era weezuule sometimes tulemeddwa kwezuula kyovula bw'osanga omusajja ng'ayimba nzala Masaka ewaffe eri kyazanga navaka nayo nagamba nze dansolo gayi nze kuluzo naye ng'ennyimba gy'ayimba yaba mukabya nagamba erinnya nti nze ganja mane nze kyali mugamba gundi erinnya lyo nga terijja na mu bintu by'oyimba tamanyi tafumintiriza tamanyi teyezudde Lema yezuula ate n'ategeera obunafu bw'Abannayuganda bw'obanga oyagala okuwangula ensi eno sooka otegeera obunafu bw'abantu b'olimu bw'obutegeera ojja kuwangula kati Pulezidenti Museveni yamanya Bannayuganda obunafu bwabwe boogera nnyo tebalina bikolwa tebalina action tebalina kye basobola ekigambo kimu kukoleka naye nava ku Facebook abakyala bangi bayimba full figure naye kye kyanneewuunyisa lwaki Lema asigadde alina layini awe ye waakivugira twalira Chosen Becky ne tugamba kano kasembedde ne tulaba Bettina namukaza ne tugamba Bettina ayinza okisobola ekyaleema kino ne Lema ne waawummula asigala ye Lema anti Lema nakugamba nti Lema yategeera obunafu bw'abantu baalimu Lema byayimba tewalasoba bimba ne mukaza bamweta byamulema okuyimba Bettina yava mu kyaki Lema teyava mu kyaki ekyokubiri Lema asobola okwemanaginga nga ye yetegerera namukasa bamutegerera butegereza Chosen Becky bamutegerera kwegamba oli yetegerera Lema yetegerera Lema muzibu Lema wamulaba sibwali kyenaga ntokiza nga abantu okumala Lema bwajja gyoli sibwali ye muntu akyasinza okubeera omuzibu nyali tafu Lema ne wote milioni 5 mu 5 nga yakuzibulako nusu 5 tayimba yes ate kizibu nnyo bano muyimbi wano omukube kale diposo ina mmeka kati kanzije kati wamu mmeka n'osala nasigala ng'ajja Lema ne bw'ofa tasobola kujja tojja mulaba ne kwakulako nusu 3 yes kakati Lema yamanya obunafu bw'abantu baalimu neyesetinga neyemanaginga kyova ataliko ntategundi ne famire y'omwami bamwagala bannazala bonna basenga bamulamu bonna kibala kitibwa kya Mukama kiba kitibwa kya Mukama abantu abo kizibu bonna okwagala ate sibuli akusekera nti aba akwagala kizibu nnyo osanga abalamu nga bakwagala ne bannazaala kizibu nnyo naye lwakuba naawe ogezako okukola ebikwagazisa abikoleredde kuba Lema ya promotinza Ssebunya ate mwadde mu family mwandigitegedde Lema alina katafali ku Ssebunya kalwa tebamwagala tewandi bategedde temwandi bategera Lema asinga Ssebunya amaanyi ayagala omwana keya omwana nawe nno nnungi kubona wetuba tukola wano ogamba omwana wange atayinza okuba era nakadaleka ayagala kaba njagala genda omanyi okuzaala kutonda okuzaala nti akatabo kano kannyonnyola okuzaala omanyi abantu amu tebamanyi lwatusoma obutabo bwa Miss Kigundu omuzadde obuwanguzi bw'omuntu mu nsi kali page oba 11 wano soma wano abazadde asoma wano okuzaala omwana bwe buwanguzi
obukyasinze okuba obwa waggulu mu bulamu okitegedde soma bulungi somera abantu Okay, katabo ka Miss Kigundu ketulimu. Soma page eyo. Page 11. Abazadde abaana n'obuwanguzi. Okuzaala omwana bwe buwanguzi obukyasinze okuba obwa waggulu mu bulamu. Omanyi lwaki okuzaala kutonda. Era olaba nti omuntu afa ne bagamba bitazadde na kukaana. Singa yaza obambi teyaleka mwana gundi yafanayo mwana wa mufanana. Ogenzo otyo. No mufikazi yayimba abakazi abatusoka mu music abamanyi ti obufumbo ye mwana kamuzalire nango wange ne walibanga zae abalisiga wali bagamba nti ono ye mwana wa Jeni Kayanja. Era olaba baina abagana omanyengero za baganda zino zali ngumivu nnyo baina lugalo gama kaze kabikafiira ku mugumba oba kavira ku watazadde uli anti omwana waberawo bintu bimulondola mu bulamu you understand nti omuze omubi kaze kabikafiira ku mugumba kitegeeza kinti omuzeego ono fogenda kufana gbo fulufika watazadde bigambo yange kaze nakana mu bana bange mulimu akana bakaita flower kali sharp nyate kagezi nyonyo ne mukusomera bakewunya omwana wange mugezi nnyo atuula asobola okutuula n'akola ekintu afumiti ne mu classes bamumanyi ne mu class in fact bamubuusa ne class n'akola ebibuuzo batalinaabodi ko ateera n'abasinga so kyekyo okuzaala kutonda lwakwata okome ku kuzaala zaala okuze tuuza omwana omubuulirire tuuza omwana omutendeke ffe tukwidde ku masitwira tukuzaala bazadde naye nze nebaza bamama fiina abo bamama lususu bajeti nulu mpungu tukwidde mbakyala ffe twakwatuoza ngoye babadde bakadde baffe olw'ensonga ogendayo kwoza ngo nowulira ebigambo byakwogera kyova bagamba baba babuulira owaabwe nga gwokola ki naye kati problem gye tulina nti abaana baganya okudde bazadde bawe oluva mu kisulo avaayo ne girlfriend ng'apangisa tabuulirwa kyova abaana bakola be baagala bakeera kumaca navuma president ovuma oti omukulembeze gwanga oyo president Museveni president w'eggwanga katonda nga katonda mwene yateekateeka obukulembeze bwa mirundi 3 obukiramu emikisa gy'eggwanga Uganda ateekateeka omukulembeze w'eggwanga yakkiramu omukisa w'eggwanga ne gusasanira eggwanga lyonna nagambe bwova ku katonda ku nsi omuntu asookerwako ye president waalyo yalina right esalawo oba ofa oba osigale ng'otambula olw'ensonga nti ne bwoweta peni n'asayininga nti akalabba bakutta naate ne bagamba nti ono yazizza omusango webuti afe n'atasayininga tofa ne wabaani ng'otasayininze kalabbako tofa yagamba nti ono nsobola omugaggawaza omwavuwaza yasookerwako president w'eggwanga katonda obukulembeze bwateekateeka katonda gwe njogerako katonda mwene yateekateeka obukulembeze bwa mirundi 3 omukulembeze w'eggwanga amaka ewaka family n'enzikiriza kyova olaba bw'osanga abaana bavuma president ogenda n'omubuuza wakomadde okugenda mu kyaki tombulya bya kyaki naawe kyaki byo katonda atwerabira era ndowooza teba na ssuubi ayogera kimu katonda atwerabira tombulya bya katonda n'omugana naye ogendako dde wammwe tombulya mama nge yantama yanzala mu kasajja akaava abasajja basuliru baaliyo yagenda kwagala akasajja akaavuka nakwera bakomedi eno balaba abakuba empale ebiraka beboogera ebyo n'omubuuza nga n'omukulembeze w'eggwanga amupinga tamwagala amuvuma kitegeeza nti ensulo 3 ez'emikisa aziyimiridde ebbali ensulo zino zimeka aziyimiridde ebbali talina wali mukisa gwonna gwosobola senako olw'ensonga tubeera Kampala kuno nga tukola ebintu tubonaabona tutamba tukwatinaga naye gendako ewammwe ng'okola bizinesi omwana watembeyo engoye 3 n'azitona nga tazirabako emmere bajje mu hoteli neggwamu naye n'ogenda okubalansinga omwezi nga toyina towa kimu kya 10 togenda wammwe tatawo tomuwa sukaali nnyoko yakutama ne kukwisiba tolinnyayo ne bakugamba gendako ewammwe genda olabe ku mama wo baba kusindika ono n'omukisa guli ze nteekateeka ensulo ziri meka era bagamba omwana yabaddeko bano ne waba ofudde bagamba omwana abaddeko bano bannaye yafudde kale yajja luli bannange taata we nabo bannange omwana yajjako nange namulaba ng'olusi badde bamaze emyaka n'emyaka nga tebakulaba naye obadde ekintu ekikutwalayo ze nteekateeka za katonda mmeka kyova lanze nsanyukira nnyo omuvubuka ali mu kyaki ng'asinza katonda ali mu muzikiti ate ng'amanyi katonda nga bwekyakola akulembeza katonda era nasanyusa nnyo okulaba ono mufuti eyazze olw'ensonga nti essaawa yaleero tulina okusomoza baganda ffe abayisiraamu mulaba sekanuku muzata yafa essaawa zino tuli mu sawumu yabadde abuulira ku bayisiraamu singa yavudde dda n'ayogera yafa taliiwo abayisiraamu balaba okusomoza kwalina nti ono bamutuzaako ayabulira ono avaako mufuti avaako ono avaako kati yajjidde mu kaseera aka sawumu kuba wewe tumwogerako mufuti menke y'omu ku basajja abagerako oba wakusatu mu nsi yonna oba wakubiri naye najjira ate mu swawumu
era abayisiraamu bagenda kungula. Hey, abayisiraamu yesawe yokukungula baganda baffe abayisiraamu yesawe yokwegayira Allah. Era kino kisomo mu kitwale nga kya muwendo nga kyanjawulo. Oyo mufti Mengo kubanga yaza mu Uganda tuli muswawumu. Omanche kitegeeza wisambadde bwakweza bujja kyabadde kya Katonda. Kyova ndi Katonda era bidde Uganda nakugamba Katonda bwera teekateeka ensi. Yateekateeka Uganda nga bwe lusuku Eden.